FM radio kwa chali abavuka ba mulemba mutebi chacha bya mizanyo za James Ntambi njagala kusoka kujukiza bana fa Star Times bakugamba mu mwezi guno gula dikodo gitekeeka wetegekera okulaba ompira gwa ligi ya Uganda eyo ku ntiko tusubira ligi okutandika mwezi guno nakuzo mwezi nga 15 elibera Friday n'olweche agula dikoda gwe kimanyo oliddenga mulimi atana bakujigula papako ogezeko kujigula mukadde kano songa naabo anabatasobodde ngoine simu ya series ya smartphone osobola okudownloadinga Star Times on app abutire vero osobola okulaba empira gya fejo ne jaligi yo kuntiko ayagala okumanya bisingawo oba ayagala kola order bakuletera decoder oba na dish oyinza tukubira ku simu eri note 3M7 1017 note 3M7 1017 tukubirako songa na banafa aba Uvrage International nabo bakugamba pichi eriko kakati bagita TVS 1025 ye pichi esinga emigase emingi ennyo mu nsi yonna tenywa nnyo mafuta lite mwevuga kilomita nga 10 n'omusobyo pichi eno yeetikka nnyo eyita ku nguudo eza buli kika budget tracking asingoli abagikubyeko ate n'ekirala kyeyina spare waayo buli wosange edduuka lya Uvrage International waali ate osobola okukifuna ku kibanja mpola tukyalireko ku Uvrage International ebbanda wali amasako oliddenga mulimi kyalako mu Nyendo opposite Jagena complex tulina tabye nansa na tulina mu Ndeeba nene ekisinga byonna essimu zaffe kweziri obudde bonna ku noti 7 noti 4 2516 noti 7 noti 4 2516 oba ne ku noti 8 noti 388 667 noti 8 noti 388 667 essimu ezo zikubeko weyongerere ddala okumanya ebisingawo lero emipiira gy'amawanga gitandise emipiira egyawumuza liigi ze tubadde tusinga okugoberera lero emipiira gitandise bojja wano ku Semazingo wa Africa ojja kulaba mu kibinja I amwe muli emipiira gya World Cup qualifiers mwe muli timu zinga Guinea Bissau ekibinja kye kikulembera points 4 Morocco ina points 3 mulimu Guinea balina point emu ne Sudan ina ne Sudan tena point yonna lero bagenda kusamba ompira gwabwe ogwokusatu tugenda kulaba Sudan ngesamba ne Guinea kusayimwe yakawungeze Marrakesh then tujja kulaba ne timu ya Morocco ngesamba ne Guinea Bissau kusazigena kubira nyiza akawungeze mu kibuga ekya Rabat then waliyo n'emipiira gy'omukwano tujja kulaba Bahrain ngesamba ne gwangira Curacao kusawe emu Jordan basamire Malaysia saa 12 Cranes yo yatuuse Rwanda mu Kigali ompira gwa lunaku lwanca saawa imwe yakawungeze nakuzo mwezi nga 7 wetuumulidde nga liigi ze musinga okugoberera of course ebintu bingi bibaddewo empira gye basembye okusamba bw'obala kati liigi esinga okubereza amaanyi mu Bulaaya liigi nga 6 ojja kwesanga nga waliyo tiimu emu yokka ewangudde emipiira gyonna nga terinamu wadde draw eri mu ggwanga lya Italy bagiyita Napoli jjukira Napoli ku weekend bakubye ttiimu y'abanafu aba Fiorentina engolo zabadde 2-1 nga bagikyalidde mulimu akasajja kenjagala nnyo bakayita Having Lozano ke kamu ku baateebye ne bawuza points 21 mu games 7 era bakulembedde ekimeeza AC Milan nayo of course AC Milan ne Inter eyo zibadde tezinabakubwa mupiira gwonna bo betegereza bakozeeyo draws actually bakoze AC Milan yakozeeyo dream ne wangula empira emirala gyonna ku weekend basembye kuba tiimu ya Atalanta 3-2 nga bagikyalidde ne besanga nga balina points 17 abatimu ya AC Milan lwe basemba okwera ne points 17 mipiira 7 egisooka bamaliriza bawangudde ekikopo yali season ya 2-3 under Calancelotti songa ne tiimu ya Napoli guno sigwe gusoso okuwangula empira 7 egisooka mu season ya 2017-2018 under Mauricio Sarri bawangula empira 7 egyasooka era ne batatwala kikopo mujjukira abagoberedde tiimu ya Napoli basemba okuwangula ekikopo kya liigi mwaka ogw'ekyenda nga bakyalina Diego Armando Maradona balina liigi 2 naye nga zonna za Maradona yabayambako okuziwangula so tuumulidde wetugeredde mu international break nga Italy wali watyo Bufalansa nayo PSG mwalabe bagikubyemu omupiira tiimu ya Stade Rennes 100% record negisuula ne bakyakulembedde ekimeeza ne points 24 PSG erinamuko obuzibuzibu Messi kya strugglinga mpira yakabasambira 3 ejja ligi talina golo yonna ogwa Stade Rennes gwe yasoso okuba eddakiika 9 n'azimalako Mbappe naye mumulabye alabika akyaganya okuzza obujja endagaano empya yakacreatinga chances 17 Neema yakacreatinga 10 ku weekend nga Stade Rennes bakube golo 2 ku bwerere kyewunyisa nti mupiira bonna mu babadde nga buliko ne Di Maria tebabadde na shot yonna ku target babadde ne shots 13 nenga zonna ziralambala zigenda bugenzi bweru so wetugendera mu international break ebyo Pochettino balina okukolako then alina n'okusatulinga dispute wakati wa Neymar ne Mbappe nawulidde bafunyemu obutakkaanya so mukadde kanonga
bali eri ku timu zaabwe z'amawanga alina okubanga alowooza kuba agenda okukola bakolagane timu esobola okufuna alizaati. Bw'ogendanga mu ggwanga ery'Ebudaki eyo nayo tugendedde mu international break. Ajax bagikubye ku weekend, Utrecht yagikubye goli yabaddemu ku bwereere. In fact ku olwo ne Feyenoord bagikuba. Feyenoord timu ya Vitesse bakubye goal zaali 2-1. Gwe mulundi sigwe mulundi ogusoose timu zino okuluzinga olunaku lwe lumu. Jukira ne mu May wa 2015 nga 17 era bonna baaluzinga ku olwo era nga bwe kyabadde ne ku Sunday. So tugenze mu international break nga Ajax ekyakulembedde wali yakubiddwa, PSV Eindhoven Ebudaki yakubiri, Portugal naye era tugenze ogenda mu international break nga tewaliyo timu yonna ina 100% record kuba timu ya Benfica yabadde egezaako kukikola. Ate ku weekend bakubiddwa Portimonense goal yabaddemu ku bwereere. Portimonense yabakyadde ne bakuba omupiira. Kakati waliyo timu zibiri ezi unbeaten ye Porto ne timu ya Sporting Lisbon. Lwakuba ate zikozeyo draws 2-2 ne zikyali unbeaten. Benfica ekubiddwa omupiira gumu egisigadde yonna egiwangudde ekyakulembedde points nga 21. Katulowooze nti kuno okuwumulamu kwe tugenzeemu bajja kusobola okwetereeza badde bakola ebintu ebituufu. La Liga naye tugendedde mu kuwumulamu Akalanchiroti abyokola ina bingi nnyo. Tugenze ogenda mu kuwumulamu nga tiimu ye eremereddwa okuwangula emipiira 3 egy'omuddiringanwa. Draw batandika na Villarreal ne bajja baluzinga ku tiimu ya Sheriff Tiraspol mu Champions League goal 2-1. Kati basembye kuluzinga ku tiimu ya Espanye goal 2-1 ku weekend. Omupiira ogwo gwabadde gwakwawe. In fact ye game gye basoose okuluzinga kwawe mu La Liga mipiira 18 bali basemba okuluzinga mu November wa 2020 nga baluzinga ku Mestalla balensange bakube goal 4-1 gibadde mipiira 18 gye bagistopinze. So mu bizibu Kalanchiroti byalina okukolako kwe kuzza fomu y'abasambi. Of course alina mukole ku basambi abalwadde nga Marcelo mulwadde, Ferland Mendy mulwadde, Cavaharo mulwadde, abo naba full back. Kakati ogattako ne Bero okuba omulwadde ate n'ogattako n'ekyokuba nti Central Defense Partnership gye badde batambulizaako ensonga okumala ebbanga eddene yasatulukuse yonna Varane ne Ramos. Kati alina okuzimba confidence mu bana abapya baliwo ba Eder Militao, ba Alaba, tiimu esobole okugenda mu maaso. Naye nga tugenze ekulembedde obonero 17 lwa goolo n'Atletico ina 17 ne Sociedad nayo obonero 17. Bojjanga mu ggwanga ery'Obungereza nayo bwe tugeredde mu international break Liverpool ye tiimu yokka eri unbeaten. Abasigadde bonna Obungereza bakubiddwamu naye ate ali unbeaten si yakulembedde. Jjukira akoze amaliri agawerako okwawukanako ne tiimu y'abanafu aba Chelsea. Era bwe tugeredde mu kuwumulamuko nga Chelsea ekimeza ky'Ebungereza ebadde ekyakikulembedde n'obubonero bulinganga 16. Liverpool ina 15. Man U naye ina obubonero 14 eri awo kumpimpi. Mu social byalina okukolako okusooka mukadde kano ba legends ba tiimu ya Man U abasinga obungi si basanyufu ku mpira gwe basamine tiimu ya Everton. Babuleminga social mutendesi obutatandisa Pogba ne Ronaldo ku mpira gwa tiimu ya Everton. Kikoze nnyo amawulire. Jjukira nti Cristiano ye mutebi wa Man U asinga mukadde kano alina goolo 5 mipiira 6 nkulikeza Premier 3. Pogba ye top assist wa Man U actually no wa Premier yonna alina goolo alina assist 7 ne tebasobodde okutandika mpira gwa tiimu ya Everton. Kakati ba legends abasinga obungi beebuuza lwaki. So ebyo nabyo liguna social nga tugenda mu kuwumulamu kayina okubirowoozaako. Ne board ntegeddeko egambye nti abeere ne confidence yakiririzeemu eri mabega we mu mbeera eyo. Yakwata omulimu guno mu December 2018 ng'asikira Dr. Jose Mourinho era agenze maaso n'okutendeka ttiimu ya Man U empira 142 n'awangulako empira 7-6 tannaba kuwangula ku kikopo nga mutendesi wa ttiimu ya Man U wadde nga abadde alabika ku finals ne ku semi final mu bikopo ebyenjawulo. Ku side ya Chelsea nga bwe nkugambye nti bakulembedde ku weekend mwalabe Timo Werner ng'ateeba ku goolo. Timo Werner ye musambi asinga okubeeranirako mu ggwanga ery'Ebungereza. By the way bakatta goolo ze 16 akasookedde nga ajja Bungereza nga ba mu ttiimu ya RB. Ne ku weekend yateebye katulowooze nti confidence yagitwala ku ttiimu ya German egenda kusamba ne North Macedonia n'eggwanga erya Romania. Ku ttiimu y'eggwanga alina goolo 19 mipiira 45. Bw'anaakomawo naye atandikira awo. Kyeyakoze ku Southampton walina okutandikira naye nga agenza ogenda nga ttiimu ye ekulembedde. Nababuliddeko ku kya Cisco Munozi nti yagobeddwa omulimu ne baguwa Claudio Ranieri. Ebisinga tujja kwongera okubyogera mu kizaffe ez'ebyemizannyo ezijja. Akadde kano njagala balekera bannafu abakalasa bakutwale paka saa 7 ez'omutuntu Ssaabasajja Kabaka awangaale.